ez'enjawulo ku bukwakuliza obukakali kw'ossa amagoba amangi ge babassaako ate ng'abamu abateekayo ensimbi ezisinga zanyagiddwa. Kansala akiikirira abavubuka Twaha Kawenywerwa ategeezezza olukiiko nga ssako ssatu okuli ey'enkoko njeru, Ngogwe ne Buyikwe bwe zaggaddewo ne zikulita n'ensimbi. Kyokka bwe bategeezezzaako ab'obuyinza babategeezezza kimu nti tebasobola kulinnya kigere kyabwe nkoko njeru olw'okutya eddogo eriri mu kitundu kino. Commercial officer n'ategeeza wa district nti bamusuubiza okumulogera enkoko njeru tasobola kulinnya. So Mr. Speaker, napitamu nsaba okutegeeza Chief Administrative Officer n'apita mu district ya Baso ensonga y'essako y'enkoko njeru yeetaaga okukolebwako mu bwangu ddala. N'ekyo nga nyongera okikkatiza nti wakyaliwo obwetaavu bungi okulanga commercial officer avaayo ne alipoota entongole ku ki ekyaviirako ssako zino okuggwa. Mu lukiiko luno era abakiise balaze obwennyamivu olw'abantu ab'enjawulo abongera okusaanyaawo ekibira Mabira mu Kyaggwe. Bayisizza ekiteeso eky'okutaasa ekibira kino mu Kyaggwe era bakiikidde ekitongole ky'ebibira ki National Forestry Authority ensingo olw'okwesulayo ogwa Naggamba ng'ekibira Mabira eky'ebyafaayo kisaanyizibwawo. Ate tunaalanga tutegeere ekigenda mu maaso tukikomyewo eri kanso tutegeere Mabira akyaliwo oba tukuuma Lubugunga Lubalemwa. Deforestation gyeri mu Mabira kubanze ndi Bwennajjembe ekitundutundu ekinene eky'Emabira bwe kiri naye ensonga eno komiti tesobola gisobola yokka nga komiti okugendayo basobola okulambula naye kyetaaga bayambibweko disitulikiti ng'eriko n'abakuumi abalala bagenda okiyambako. Kituufu mu Mabira mulimu abasirikale abakuumamu. Mu lukiiko luno abakiise beesonzeemu olunwe ku kusaanyizibwawo kw'ekibira kino era wano wabaddewo okwerangira ebisongovu nga buli omu alumiriza munno okulya mu lulime ne mu luzise ku nsonga z'ekibira Mabira. Nti nga komiti egenda okuvisitinga Amabira kansabe Mukama Katonda kubanga ffeffe nnyini muffeffe nnyini chairperson yazze akwata abamu ku ffe. Police neemala nebayamba nekola ki? Proceed, Honorable Speaker. So does not based on allegation. We need evidence. I wonder why the Honorable Councillor can stand and start deceiving this mighty council. That councillors also involved, not granted, I'm speaking from uninformed granted, that councillors also involve themselves in deforestation. We need a concrete evidence. I have evidence. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omubaka wa Parliament owa Buyikwe South Dr. Mike Lulume Bayiga era ono asanyukidde nnyo eky'olukiiko lwa disitulikiti okusalawo okugenda okulambula Mabira wabula abasabye bakwatagane n'Obwakabaka kw'ossa ababaka ba Parliament abava mu Kyaggwe basobole okuggusa olutalo luno. Wano tulina ebibira byaffe bingi nnyo mu Bukunja naye ate waliwo ekibira kya Mabira ekyo nakikolerako campaign okusobola okukitaasa nga baagala balime mu bikajjo. Titus Jemba ne Moses Serumaga, BBS Telefina. Ku ddakiika 5 ku 6 ogw'omutuntu kwempunzikidde amawulire gy'otobadde